Pipopa amanyiga abantu ffenna tulwane bambyeitewo okubayiwaddeyo okutulaniri abawejere n'abatali enalekunze yensingira siraba nsonga lwaki enkawo nga nekisinga aleetedde bandaggaali oyo yagenda dda ekyo kyo kituufu yaleetedde embe naye mutuvuze ennyanja ne mulimalawo bannayuganda bwavu butuli bubikko n'abavubuka okubulwa emirimu enalemu okoze omulimu ogulabiddwa bonna abantu ekibuuzo kyoba weebuuza gwokozewo kikwekulakulanya omugagga ye mugagga nnyo n'omwavu era mwavu nyama Pipopa waawalaba ensonga ekigambo omwavu ndagala okimanye kyogerwa abakola n'abatakola n'abagagga nabo bakyogerako etugiveeko yafuuka mundu Uganda eno nane mukoze mpawo kyetulabye okuleka ebyaliwo okubisaanyaawo obwakabaka bwaliwo akufumanga okuwogerako toonantaana enaalemu kati yabukomyawo neyo tiike era ffe tusinga abalina emisango nga bayinaayina gavumenti yammwe muteko gwa nabbubi gukwata nsi ebyenje ne biyitamu bano mwafirika omufuzi aliomu eyettanira ebeemu mirembe nga Museveni bande bammanyi ne Somalia maaka tusadda wajezimbye era ne mwenyiga olaba mwateesa takisizibewo muleeta ebbaasi ez'abali mu kintu okulonda twakuteekawo buli omu alonde amuwedde emba aba Pipopa muli baddembe n'enyaleemu tuli n'eddembe wabwe zaabula gavumenti yammwe kye tugifunyeemu enju z'ensubi twazeerabira wano mu Uganda twazisembesa bannayuganda basula mu bbaati ebyo byebibala kakuta byanyeenya tutangaze ne banyaffe kufiira mu nsanya olw'ebigolosebwa kubanga tebimala ebyobulamu twabirongoosa buli mwaka wabaayo okugema obutimba bw'ensi ddala enjuma butalata bwabwereere bagaba mu kikungu munyiga olwo abatofe tulifuga ddi tweyagalireko mu nsi yaffe abawozakuze musaliddwa ffe ekyobukulu eyo si y'ensonga ffe twagala kimu saaviisi kasite tubunagira yefugira munyiga olwo abatofe tulifuga ddi tweyagalireko mu nsi yaffe abawozakuze musaliddwa ffe ekyobukulu eyo si y'ensonga ffe twagala kimu saaviisi kasite tubunagira yefugira bali kumalalo boge baloletaga abaana baba babapiiririra mmwe kasima ebulagi welwekyo tutakoze kikijja mutonenya enguudo n'amazzi birinju kunju n'amasannyalaze bangi bagalina basoma baaliwa abaana baffe nga batugumbulwa sonyiwana
kambuze msente z'abalwaji tozuulirangako badde z'abo abaazirwanako sobo oyise betwaka sukeri amanyi g'abantu benatulwane bageite okubayiwadde okutulanirira abawekere n'ababalali singira sira bansoma lwatemawunga nesinga leteddembe balagalo yagenda dda luzinda Sulaimani datudde bintu wabirabeera wabitutumye tekigoloba muli ntoba kirana eng'eggwanga ddyo tusomesezza bipapa muleeta kasiimo nenaalemu muleeta kasiimo muyinza okubula omubaka w'obukumu addamu ebibuuzo nga betubizeemu amannya ze Shafiiki Luzindo omubaka lumirirwa ennyesi yange bipopawo ndabiranga ddala bw'oba otuuse toneerabiranga agangaze maali ku Luzindo omubaka lumirirwa ennyesi yange enaalemu ndabiranga ddala bw'oba otuuse toneerabiranga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sebo omugenyi omukulu ku mukolo guno Sebo Secretary General we bali kujja kubanga obedda olindirwa naye nga tonatuuka. Bamashek mwenna abali wano ababaddewo ekiro n'abali wano kaakati olwaleero, baimaamu bonna mu mizikiti gyaffe gyonna gyonna egyetoolodde wano, abakulu bonna nga batutegeezezza obakulembeze eno mu eriya yaffe eno yonna, sijja kuwaddamu mbiti byammwe nga bwe muli. Bamemba ba Parliament nakalaba omu naye waliwo ndowooza n'abalala bali babiri waliyo Bahaji ne Bahajati mwenna we muli, basewo ne bannyabo, kwegamba omulimu gwe bampadde kwe kuboogerera mwe mwenna ku mukolo guno, kubanga abalala bonna temujja kusobola kwogera. Naye nga sinnabaako byenyongera, mukulu munnange ono tukwatagana bulungi nnyo, era bwe nali Katikkiro yajjanga mu Bulange ne twogera ebintu, amanye ebintu bingi ono, ng'era ambuulira yasingako omukulu katonotono, naye ng'ajja n'aŋŋamba awange muto wange kino nange nemuwuliriza, era twayogeranga ddala ne tukwatagana bulungi nnyo, amanye ebya Buganda bulungi nnyo, era ne tutuukira ne tuba nga tukwatagana bulungi. Gyoba olaba nti wekibaawo ekintu kyonna ekimuguddeko oba ekigudde ewange, fenna buli omu asituka n'agenda. Ate Secretary General bw'ayogedde ku Gaddafi, nange nagende wa Gaddafi ne neewuunya, kubanga nali ngenze nga njagala kulaba engeri Gaddafi bwe tuyinza okukwatagana naye okudduka mu bintu bya Buganda wano development mu Buganda. Naye bwe natuuka wali kankimu ekyasinga okunneewuunyisa, entebe ye gyatuulamu gye yatuulangamu, nga abantu baliwo abo abasigaye bagituulamu mu ddakiika 3 ne bavaawo, ye natannajja, omulala n'atuulamu oyo n'avaamu, omulala n'atuulamu oyo n'avaamu, oyita abantu 10 gamba
badula mu ntebe eyo okwekakasa nti tewaliiwo kikyamu kyonna. Yagenda okujja nga wayiseewo essaawa nga 6 mulamba nga atuula butuuzi ng'amanyi nti bagize eki ebintu byonna biri bulungi. Naye oyo yagenda takyaliwo, ate n'engeri gye yagendamu nammwe mwagimanya. Kale nno wano Sheekh bw'agambye nti mumanye okufa kwo tewali kigambo, tulina ffenna okugenda kyekimu ku ebyo. Era oli yagambye omu yasoose tebasooka kutonda kufa ate natonda obulamu. Kale ebyo banna abasheeke mwebale kutusomesa bintu ebyo, naye nga byebyo ebiri mu nsi biriwo. Kale bannange okusooka njagala nnyo okwebaza ssebo omugenyi omukulu okuweesa omukulu guno ekitiibwa n'ojja n'obeerawo nga tusabira omwana waffe Jakana. Abamu bagambye nti oba yagenda mangu oba yagenda bwaki, naye ezo zeteekateeka za Allah. Bw'aba ateeseteese bw'atyo tetulina ng'ogenda ekyo bwe kibi. Naye mwebale ssebo webale nnyo okujja kwolesa mukolo guno kitiibwa. Njagala nnyo okwebaza bamasheeke omulimu gwe mukoze okusabira omwana waffe. Eggulo mwabaddewo, kati muliwoko ebbanga lino lyonna, essaawa ezo zonna ze mutaddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza mwenna bannange mu biti byonna bannange abazze ne mubeerawo, bahaaji bahajati mwenna mwebale kujja kubeererawo mukulu wange ono. Mukulu wange ono ng'ebyo bagambye alina ebigezo byayitamu, nakino ekimu ku bigezo bye by'omwana oyo eyamugendako, omwana oyo eyafa. Naye mwebale kakati namuyinza kumanya kusanyuka kwataddemu okuli mu mutima gwe muli bw'abalabye mwenna bwe muti nga muzze okumubeererawo ku mbeera eyo gy'alimu. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala kujja kumubeesabeesa nga tusabira omwana oyo Jakana eyatugendako. Mwebalire ddala era temujjanga okwo. Bwe bityo ensi bwetambula, naye nga bwe bityo bwe bitambula bwe bityo tubeera nga tuyita mu bizibu ebyo. Kubanga kati olaba ekizibu ekyo kyayitamu kwegambula mumulidde byagenza ayitamu byonna ebyo. Era nze nzijukira olumu naddala bannange okufiirwa omwana, naddala omwana gw'obadde olabye ng'alimu omulamwa, nti gwe bw'oba ogenze ayinza okutambuza ebintu by'obadde okola, kiba bannange kizibu ky'amaanyi. Era nalina mukwano gwange omu yali alina mutabani we ng'alaba nga ye oli yali looya, nga omwana we amutendese n'okulaba nti bw'avaawo asobola okutambuza kampuni eyo mu mateeka omuliro ngallo bwefaana bonna ebintu byonna byo ng'alabira ddala nti amutendese bulungi ti ne bw'aba agenze. Naye kyewunyisa nnyo ate omwana n'amusooka. Naye kati twali naye bwe tuti ku ntaana nga omulambo bakutaddemu bwe guti mu ntaana katono omukulu oli senga saaliwo ate senga nange saalina maanyi yali agenda kwesuula mu ntaana ng'alaba kimuyitiriddeko omwana we gwabadde amanyi nti kaakati yagenda okudda mu bigere bye, omwana ali wali mu ntaana bw'ati kyamuyitirirako neyigira yina bw'ati nemukwata bukwasi okulaba ng'agira ki tagenda takola eki yali agezaako. Naye eyo yali kwegamba tagenda nga yina kati amagezi gamuweddemu ng'alaba. Kale nno bannange embeera eyo ey'okufiirwa omwana oba mwana naddala ng'omwana oyo olaba nti ye mwana ayinza okuba ng'agenda okudda mu bigere ebyo mu bintu by'obadde okola, kintu kizibu nnyo, kusoomoozebwa kunene nnyo. Era olaba nti ne mukulu wange ono ayita mu kusoomoozebwa okwo, naye nga bwe tugambye tumusabire agume atambule nga bwe tumanyi wena tulidde bamugambye ebigambo wano ebimugumya. Era ndowooza ssebo mukulu wange ojja kuguma era guma lwere fenna
mumulabye Kalibogo nange mutobo wendi wano okwongera okugumya n'olwekyo guma naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omukolo guno ogw'ekitiibwa sebo MC ne bonna mwebale nnyo bannange okutegateeka omukolo guno ogw'ekitiibwa bwe guti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo mukwano gwange ono okubeererawo mukulu wange ono mu bino byonna mukoze omukama abongere byonna azza ne yanzeege mwebale nnyo okumpuliriza. Nze owekitiibwa Dr. Vincent Sinabulya nze nkiikirira abaliko obulemu Ssaabasajja yasiima ntuula ku lukiiko lwa Buganda. Ssaabasajja awangaale. Ndi wano olwa muganda wange Nadduli. Nze saze ku majaguza ga myaka 8 neddo. Nze emyaka 8 ejja Nadduli nkitwala nga kitereke eriffe abantu abalala tulabireko. Kijja kuba kizibu nnyo okuzuula ekitereke eky'emyaka 8 awalala wonna. Mukulu Nadduli yeetisse ekitereke n'akituwa mu myaka 8. Abantu tutambula mu nsi yaffe, mu nsi eno nga tulina ebitereke naye nga birimu ebintu eby'enjawulo ng'abantu abasinga tebaagala kubirabako era abalala nga tebaagala kubirondoola. Lwaki mbabuulira ensonga ezo? Muganda omuwandiisi wange ow'enjawulo naye ekifo kizibu nnyo naye gwe nkakasa gwe kusobola okukidukanya obulungi. Kyalimu ebizibu bingi naye njagala okubakakasa nze ndi muyivu nnyo. Mukulu Nadduli namutya nkiddamu nti ndi muyivu nnyo naye natya Mukulu Nadduli kubanga Nadduli yakolanga omuzungu kyayita decision, okusalawo nga ensalawo gy'asalawo ekwewuunyisa. Sinze nzekka naye neewuunyanga nnyo Mukulu Nadduli buli lwa Mande ng'agenda mu kabineeti. Naye Mukulu Nadduli yaleetanga ebiteeso eby'enjawulo by'otasobola kusanga mu buyivu bwaffe buli oba ba dokita oba ba profesa nga mubutaputa. Mbakakasa nti Katonda yali yawa yasiga amagezi ag'enjawulo mu muganda wange Nadduli. Twesigaŋŋananga nnyo naye nga nze mwagalako kubanga yakolanga okusalawo okw'enjawulo kwe nanyigirako ebintu eby'enjawulo. Kabawe ekyokulabirako kimu. Mukama we yamutuma Kasese, mwana mmanyi ebibeera e Kasese naye nga e Kasese tegendeka naye nga Mukulu Nadduli yalina okusalawo okutereeza eby'e Kasese. Naye mu ddakiika nga 2 Mukulu Nadduli yali amaze okusalirawo abantu ab'enjawulo era ab'enjawukana ne bakkakkana. Kyali nga kizibu nnyo ekintu eky'engeri eyo. Mukulu Nadduli yalina obuvunaanyizibwa Katonda bwe yamutuma. Ekyokubiri, twali waggulu eyo mu amulata naye ng'alina okusalawo ku nsonga ez'enjawulo
ezitali zimu. Mbakakasa nti mukulu nadduli wa buvunaanyizibwa. Katonda yamuwa okuba smart mu magezi ag'enjawulo, yamuwa obumalirivu determination. Katonda yamuwa okubeera ow'obuvunaanyizibwa, era Katonda bwamugambye bwatusibiddeko mu myaka gino 8. Ebintu bingi bye tuyinza okumwogerako. Eno ye famire yange, bano bawala bange, ono mukyala wange, naffe twazze era tulina ekirabo naffe nga famire kye tulina okumukwasa omukyala ne muganda wange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza, omusomi w'edduwa, nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi, osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
Happy birthday Hajo Mwagalwa Nadduli waffe Allah kukumye. Happy birthday Hajo Mwagalwa Nadduli waffe Allah kukumye. Oli kukiragiro ekya Allah yagamba limwebaza alimwongera. Happy birthday Hajo Mwagalwa Nadduli waffe Allah kukumye. Oli kukiragiro ekya Allah yagamba limwebaza alimwongera. Happy birthday Hajo Mwagalwa Nadduli waffe Allah kukumye. Naye tusirika mukulowo mukwano takana Nadduli bambi agenda. Happy birthday Hajo Mwagalwa Nadduli waffe Allah kukumye. الله ربي وجمع في